Okwewandiisa ku banavuga ku baka Parliament Wakiso okutandise mugiya nga n'abawangula mu kamyufu be basinze okujjumbira batandise kusabiriza nnyini nga nakula ebyokulonda Wakiso ajatisa alabukirwa si kubawulira ku ngeri yolira okweyisaamu abasabye okwewala entalo omuli okuvumagana okugulirira abalonzi obutakuba nkuŋŋaana ng'obudde bweddi era nategeeza nti anaakwatibwa kuvunaanibwa naye okuva nga tukunominati gezaako okulaba nti okula ebintu ebiri mu mateeka. Omubaka omukyala Wakiso Rosemary yasusse okusunsulwa ng'onaasibye abantu babulonde kubanga byakoze Wakiso birabika ategeeza nti essira waakulisa mu kulwanyisa obwavu okusomesa abantu eddembe ku ttaka ebyenjigiriza okusitulirira amalwaliro naye bye biyamba abakyala. Nkoze emirimu mu bigambo by'ebyenjigiriza kubanga nina n'abaana bennyambako okulanga tubafunira obuyambi bw'okusoma. Nkoze programs nnyingi nnyo naddala mu kusomesa abantu bange ku ddembe lyabwe ery'ettaka. Bo abaagwa mu kamyufu abeewandiisiza kuliko Zalwangu Madina municipal y'Entebbe, Kibanga John Samuel, Owenansana Aniti Bakunzi n'abalala bangi nga bonna bawakanya ebyava mu kamyufu ne basalawo beesimbawo ku lwabwe. Kale nno kwe kusalawo nti bwebanga yali choice y'abantu nga bagamba nti Abeezaalwangu Madina ajja kubeera era kwe komawo nwanirire obuwanguzi bwa bannantebe. Ye Patrick Kigonvu naye akakisiddwa okuvuganya ku kifo eky'Ekyadondo East ono asuubiza okutuusa abantu be ku bintu ebituufu. Babe nga bafuna ensimbi bayingiza ensimbi ezituuka ku mutindo gw'owekibuga. Ekyokusatu ebyobulamu amasannyalaze. Ekyokuna okubanga tukolaganira wamu ne gavumenti. Ye Kasita Bukedde nti Bakunzi bafumiridde ekya Professor Gilbert bali basika Bukenya okuddamu okwesimbawo ndiyandirekedde n'abaana bato nabo ne bafuna ku mukisa okukulembera. Kitwennyamiza ffe ng'ababuntu ba Busiro North nti emyaka 2 gy'amaze atukuumidde mu kutuliisa muceere gwa buveera n'olwaleerera ku muceere gw'obuveera kwe yatandikidde. Ndabire ddala nti nno ntereeza ebyobukulembeze kyenyina okusookerako. Oluvannyuma Professor Bukenya Nsi yeewandiisa era n'asuubiza okulwanirira abantu batanyagirwa ku ttaka lyabwe okubunyisa enkulaakulana okutumbulira obusobozi n'ebirala. Ategeeza nti bonna bameesimbyeko tewali alina busobozi butuukiriza nkola zigasa bantu. Naye nange engato yange eya bwamemba Parliament mu Busiro North mugimanyi nnene nnyo kwe kugandika ngira ngibeeramu nga n'ebirala bwe tubirowoozaako. Oluvannyuma ku by'olukuŋŋaana gagadde mu kibuga ky'e Kakiri nga lwetabiddwako abayimbi abamanyi olw'abaguzi ne balya ne banywa. Ye DPC we Wakiso Benali Katwalo asabye abeesimbye okwewala okuvumagana okuyomagana era bakuuma emirembe nga bakuba kampeyini. Omuntu yenna anaasobola okuvuma mu kampeyini ne bakubala nagwa musango. Batuuse abo Kizawire Fiona Nalule ne Ssemma Joseph Innocent be bakusakidde Green ku lwa Bukedde TV.